omusirikale yakubye omuvubuka mu ddakiika ejo nga mulambo. Naye batuse mu kugoba abantu ne bakuba omuvubuka paka we baamusse. Abali mu kulwanyisa Bobi Wine tuyinza okugamba nti akagatto kabatuuse. Oba tusobola okugamba nti bafundiriddwa bafuuse nga kapa. Kapa bw'ogifundiriza bw'ebeera mu nsonda ekufuuwa n'ekufuuwa eba yerwanako. Abantu abali mu kulwanyisa abawagizi ba Nuupu kibategeeza nti amaanyi gabaweddemu. Kyabulabe nnyo nnyo omuntu agenda ng'atunda eggwanga lyaffe Uganda, mwami Bobi Wine Kyagulanyi, okubanga badda ku bawagizi be ne babakuba kyewandisoose n'okwogerako. Kyabulabe nnyo. Naye ku sayidi endala kyabuwanguzi bunene. Ekizibu kya bendera abantu bonna abaziwanika mwoyo gwa ggwanga nti abaaye tuli bumu ffenna. Oli n'awanika bendera n'agamba tuli bumu ffenna, tuli bumu ffenna, kitegeeza obumu. Omuntu okutambula nga muli mu kampeyini n'ogiwuuba n'okola otya otendereza ggwanga lyo gyetuli isoke. Kati Bobi Wine waba akutte bendera n'agiwuuba bw'ati alaga obumu bw'ayina ne bannayuganda. Si kyakulwanyisa, alaga obumu bw'ayina ne bannayuganda. Kati bano abasanga abaana abazirina babako ne sayidi ze bawagira anti onsanze ngikutte ngiwuuba eri waggulu ante kaakati naawe onkutte ekituufu egenda kuddugala oba tugenda girwanira. Bendera ya buli munnayuganda. Kale toyanzizza nnyo toyanzeege. Geoffrey Mayanja gegange kwembozi mu UG ndi wano ne mwami Mukwaya Mr. White gwendi naye olunaku olwaleero tuzze tuwayemuka ku mboozi. Olunaku lwa Monday tuli mu wiiki mpya tulekera okumalako omwaka era nga olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 29 President Robert Kyagulanyi Ssentamu ali Kalungu ne Bukoma Nsimbi. Ate kakati olunaku olw'enkya olwokubiri ajja kubeera Kyotera ne Raakayi, ku lwekusatu ayingire Lwengo ne Masaka. Zidemu zivuge Masaka awo. Kati nga ffe bannabuddu tuli wano eno sebo mukulu addayo Masaka. Masaka agenda kuddayo. Ataanye. Olunaku olwokusatu ataanye. So agenda kuddayo. Kati ate nga ku lwokusatu naku z'omwezi nga lumu, ku lwokuna naku z'omwezi lumu ajja kuba mu Luwummula. Kati ku lwokutaano atalyo kayolekera Mbale City. Mbale City yavaayo. Yali bali tanagendayo. Yabuukawo nenga yayita muko. So kakati ate ku lw'omukaaga naku z'omwezi 3 abegende Budduda ne Mbale. Agenda bera Budduda n'ebitundu by'Embale. Then ate ku Sunday ayingire Sironko ne Bulambuli olwo wiiki yabeere ng'agimaze. Nenga awotogere essaawa zino tubuzaayo ennaku 17 zokka tusuula akalulu. Tulina 17 kusuula akalulu. Okay. Embeera ogirabuute Ssaalungu eya mutoowo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ngeri gyakuttemu kampeyini zino ngeri gyazitambuzaamu n'okutuusa kati emisanvu mingi gyabuuse. Watugamba wano nti engabo enzira eddana biwundu. Essebo. Mr. Mayanja nkwebaza okunkyazaako wano. Essebo. Mwami Mayanja njagala kusooka kwebaza ku bantu abatulaba batta obudde bwabwe ne batulaba n'otuwuliriza ne bajjamu bye bajjeemu era n'ababisiima ne batwebaza. Nabadde n'omwami ekiro n'akyama nabadde ntudde wammole awo we tuwangaalira n'akyama nanneebazaako. Omwami oyo mwebaza. Kakati tukubagiza nnyo abo abayise mu nnaku zino nga bayina ebiwundu abafiiriddwa n'abafunye ebizibu ebitali bimu. Mukama Katonda abasaasire abanyiga ebiwundu ebyo. N'abafunye ebirungi tubeebaza Mukama Katonda abongereko. Mwami Mayanja oŋŋambye nti ndabye ntya nga bwe bitambula. Kyabulabe nnyo nnyo omuntu agenda ng'atunda eggwanga lyaffe Uganda, mwami Bobi Wine Kyagulanyi, okubanga badda ku bawagizi be ne babakuba kyewandisoose n'okwogerako. Kyabulabe nnyo. Naye ku sayidi endala kyabuwanguzi bunene. Omuntu yenna amagezi bwe gamubula
kyafembyayo kulwana kasita okutegeera kugwawo bw'olabanga mukwaya alwana kutegeera kuba kuweddewo ekidako kulwana ate nga tewali kibi nga kulwana okulwana kiyiwiramu emisaayi gy'abannayuganda kano akalulu kajja kuggwa enkya naye nga abamu abali mu kulwanyisa Bobi Wine tuyinza okugamba nti akagatto kabatuuse oba tusobola okugamba nti bafundiriddwa bafuuse nga kapa bw'ogifundiriza bwebeera mu nsonda ekufuuwa nekufuuwa eba yerwanako abantu abali mu kulwanyisa abawagizi ba Nuupu kibategeeza nti amaanyi gabaweddemu essuubi lye baali basuubira tebalifunye n'olwekyo abakikola bakikola mu bukyamu kano akalu kagenda kuggwa Mamayanja kano akalu tubulwayo ennaku 17 buli eyavuma munne aswale buli eyalwana ne munne aswale abamu kumwe mugenda kusigaza emisango wabaddewo kenalabye ku social media nga poliisi erwanagana n'omuwagizi era ndabye abantu nga balajana nga bagamba nti poliisi emukubye n'emutta waliwo kananke ndabyeko wano poliisi emukubye n'emutta kano bamugobye abadde ne Edward Mukwaya abatuuze gwe balumiriza okuttibwa ab'ebyokwerinda ababadde bagezaako kukugira abantu okuwemberera ku kkubo nga Kyagulanyi ayitawo okusinziira ku batuuze entabo yavudde ku Mukwaya okukalira mu musirikale eyamukubye omuggo ogwasoose n'amugamba nga bw'amwetegereza nga kino kyavudde ku kusanga basirikale bano ababadde mu byambalo bya poliisi nga baliko omuntu omu gwe babadde bakuba bwe yababuuzizza ekimukubya olwo ne bamukyukira oli ne bamuvaako ne badda ku ye omuvubuka yagambe bugambi nti nno musirikale gwonkube naye nkulabi musirikale gwonkube naye nkulabi omusirikale yakubye omuvubuka mu ddakiika eja nga mulambo naye batuse mu kugoba abantu ne bakuba omuvubuka paka we bamuse era omuvubuka ali mwene emmotoka tuli wano ensangi tuli ku bunkenke tutya tuli mu ntiisa faawe ng'abavubuka bwe yalabye embeera emutabuseeko yagezezaako kudduka yeetaasa ekibabu wabula abasirikale bano ne bamulemerako kukakana nga bamukutte ne bamuteekako n'empingu ne bamukuba okutuusa lwe yagonze yadduse n'akoowa n'agwa nasekaini balina emmundu ne batyuni segedde nimbasanga mukubasanga nimbabuuza omusajja mukuba waaki wedde mumukutte bamusizaako empingu ku mukono abooluganda lwa Mukwaya balumiriza poliisi okubamu omuntu waabwe okumutwala mu ddwaliro mu kiseera we byebyo Mr. Mayanja akawulidde kakati abapoliisi muli baganda baffe tuli bannayuganda okuba n'okutta kibi ne Katonda takkirizangako okutta mwami Mayanja era Katonda takkirizangako kuyiwa musaayi gwa munno mu nnaku 17 ezibulayo okulonda kubeerewo ffenna bannayuganda tukuume eddembe buli we tuli leka kulowooza nti Bobi Wine bwe naakuba abantu kijja mutiisa kampeyini ajja zikola withdraw nedda Mayanja okukuba abantu tekikuweesa kalulu okukuba abantu tekikuweesa kalulu okuba abantu tekikuwanguzisa kalulu abantu balina kwagala bwagazi kyokka ne President Museveni tasobola kuwagira kuba abantu naye ffe abantu obuntu ffe tuli mu kikola ne President Museveni tayinza kukkiriza kuyiwa musaayi gw'abantu ffe abantu obuntu okulonda bwe kunaggwa tugenda kwejusa tugambe naye mwami Mayanja kale nakuba gundi wakati kale nakuba gundi abamu bagamba nti President Museveni alina obuyinza yewoku ntikko nga beebuuza nti bino ebikolwa ebigenda mu maaso ye tabiraba kubanga naye era buli wajja okwogera ku muzindaalo agamba nti teri musirikale alina kukuba muntu teri musirikale alina kukola bw'ati naye akoma ku kwogera bwogezi kati nga beebuuza bannansi n'abatunulira ensonga nga beebuuza nti bw'aba nga tabyagala lwaki takoma ku basirikale bano ne bakomya ebikolwa by'okukuba abantu n'okutyobola eddembe ly'obuntu mwami Mayanja gwe omusirikale nga gavumenti tenagamba nti tokuba bantu naawe weemanye mu mutima gwo nti singa okulonda kunaggwa ogenda kusigala otya ne munnayuganda
gwe omusirikale ali eyo ng'okuba abantu b'okuba baganda bo, omusirikale ali eyo ng'okuba abantu, Katonda akuwandiise. Ffe bannansi tetulina kye tugenda kukola, naye Katonda awandiise nti mwami Mayanja oyo, mwami Mukwaya, wakola musango bwe guti, nkuwandiise. Katonda agenda kendeeza ennaku zammwe ze yabawa okumala ku nsi. Gavumenti obudde bwonna esobola okukyuka, bannayuganda nga bakwetegereza. Era ekyakubisizza ono omuvubuka omutta bwe kiba kyekituufu, yagambye nti nkwetegereza. Oli n'atya n'agamba aneetegereza luliba olwo n'ampaabira. N'ayagala omuntu ono afe, evidence eveewo. Kyabulabe mwami Mayanja. Mwami Mayanja, okutta tekisobola kukuvaako. Oba okoze ne Katonda endagaano embi, oba okoze ne Katonda endagaano etagenda kuva ku mutima nti natta omuntu, oba okoze ne Katonda endagaano etagenda kusonyiisa ng'ogenze mu ggulu. Mwami Mayanja, singa mbeera muntu nenzita omuntu, Katonda ayinza okumpamu ebibonerezo omwana wange n'agwa eddalu. Abantu bonna Mwami Mayanja boolaba nga balina ebizibu. Kati nze nina ekizibu, nyinza okuba nti nabba embuzi y'omuntu, nentuuka ewaka ente zange 6 nga zifudde. Kakati nze nemba n'ekizibu nti ŋŋamba Katonda, munnaaye ente zange zifudde, naye ng'omwoyo gwange gukimanyi nti nabba embuzi ya gundi. Gwe omuntu owa poliisi, bw'oba ofunye obusungu bakunyiizizza, gwe mukuuma ddembe, totta kwata siba enkya sumulula, kubanga kano akalulu kaliwo kati kajja kuggwa enkya. Bobi Wine yayimba n'agamba akalulu tekatwawula, akalulu tekatwawula. Kakati bw'onoogaana n'okola ensobi n'okuba omuntu, ekiseera kiyinza okutuuka ne banoonyaamu abakola ensobi z'okutta abantu ne kikutwaliramu. Wadde gavumenti eno yennyini tekkiririza mu kutta bantu. Waliwo omukyala yagenda ku nnyanja n'atiisatiisa abavuba ebyennyanja, baamuggyeewo. Ogwo omulimu baagumuggyeemu, ate ne bafuna balala. Mugisa muntu yagamba nti mwe abasirikale yunifoomu zireme kubalimbalimba kukola nsobi ku bannayuganda. Ekiseera kiyinza okutuuka nga yunifoomu eyo togiriimu, kola ensobi, naye ekiseera kiyinza okutuuka nga yunifoomu eyo tokyasobola gyeyambisa kukola nsobi. Mugisa muntu yakyogera. N'olwekyo teriiyo kyabulabe ng'oli mu yunifoomu ya ggwanga n'okola nsobi ku munnayuganda, kigenda kulumiriza paka. Gwe bw'oba okikola tomanyi nsobi erimu, naye abafiiriddwa omuntu bo bayimiridde batya. Gojja kuba omwana wange afune ekizibu afe, nze siina maanyi gakulwanyisa, siina maanyi gayogera, siina maanyi googera ku eyo nsobi. Naye mwami Mayanja ne Katonda talina maanyi galaba nsobi eyo agalina. Mwami Mayanja, omuntu yenna asinga okulaba, ate nga ffe situmulaba Katonda yekka. Katonda agenda kubonereza mmwe mwenna abali mu kukola ensobi ezo. Agenda kubonereza abo bonna abakola ensobi ezo, ate mu kaseera akatono ennyo, kubanga mwe bakuuma ddembe. Bw'onoosalawo okuba omuntu, ojja kuba omuntu nga muganda wa maama wo. Ojja kulowooza nti gw'ozaalibwa wano okuba omuntu kale nga waaluwa, naye weesange nga mukulu wo gye yawasa, mugende okuziika nga gwe kennyini gwe wakoze ensobi eyo. Ate okutta tekukkirizibwangako, wadde ku muntu atategeera tokkirizibwa mutta, wadde ku muntu omulalu tokkirizibwa mutta. For example, Mwami Mayanja, singa omubbi akubba ng'ayingire mu kisaakate kyo n'omutta, guba musango. guba musango. Omubbi n'ajja n'akubba wadde alina ekissi, ate gwe n'omutta, guba musango. Era oba olina okwennyonnyolako ennyo okulaga nti wamusse mu ngeri y'okwetaasa, oba okinnyonnyola ennyo. N'olwekyo nze njagala kubuulira banafu bannange abudde buno, abavubuka abaliwo obudde buno, bw'olaba omusirikale ng'alina emmundu tomusoomooza, musiriikirire. Ekiseera kibula katono nnyo tuve mu kalulu, ffenna tuddiŋŋane. Naye ate ab'ebyokwerinda weewaba
abasomoza basobola okubeeramu naye tulabye nnyo obutambi kuba kati social media yajja mwami Mukwaya nti ebintu biraba kyere tiogenda ku ssimu n'oteekako wali nga bali ku live nga byonna bigenda mu maaso obiraba naye tulabye nnyo ab'ebyokwerinda ng'ate basosonkereza nnyo abantu ba bulijjo naddala bali kulabya naddala ezakyagula okubiraba si kyekikulu social media okulaga abantu abatta abantu si kyekikulu ekikulu kukuuma abantu oli bw'aba awagira Bobi Wine muleke gwe mulinde mu bokisi ekyokulwanyisa buli munnayuganda kyayina kiri kimu kyokka munno bw'aba awagira Bobi Wine naawe wagira gw'oyagala mulinde mu bokisi ogambe nze mpagira gundi mutiikinge ekyokulwanyisa kyo kiwedde. Yes, nalaba General Kayindo Tafiire. Kayindo Tafiire yavayo n'agamba nti mwabina alemu okutuntuza abo opposition. Era yakigenda ddala nti abaini UP n'okubakolako effujo na biki byonna nammwe abasirikale si kituufu mwe mubaleke bayisewo ensonga zaabwe nammwe mugenda mugere ensonga zammwe mwogere lwaki mwagala okuddamu okukulembera nabo boogere lwaki baagala okuddamu okukulembera naye ekyokubanga boogera ate ne mubasaako embeera si kituufu. Kayindo Tafiire yayogera minisita. Kayindo Tafiire kyeyayogera kyali kirungi era tumwebaza naye si kyekyali mu mutima gwe akyali mubiri gwe. Mwami Mayanja njagala kusomesa abantu omubiri gwogera n'omutima n'omwoyo gwe gwogera. Yakyogera si ye minisita wa local government. Minister wa internal affairs. Bw'aba minisita wa internal affairs yateekeddwa n'okukoma ku ebyo n'agamba nti IGP saagala kuddamu kuwulira musirikale yenna wa poliisi kukola nsobi ezo. N'olwekyo minisita w'ensonga z'ebweru n'ez'omunda balina obuyinza ku ekyo. Minisita w'ensonga z'omunda kati katulinde tulabe kyanaakolawo. Katulinde tulabe kyanaakolawo. Ku bino ebigenda mu maaso. Ku bino ebigenda mu maaso. N'olwekyo minisita Kayindo Tafiire ow'ekitiibwa Honorable kale vaayo oyogere ku ekyo. Vaayo oyogere ku ekyo nti mu kaseera bwe kati owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kadinenti yeesimbyewo ku bwa pulezidenti yabadde ayita mu kitundu bwekityo omuntu n'afa kale vaayo okola apology oba apology eganye mukangavule omuntu oyo eyakikoze yes kubanga Mwami Mayanja gavumenti awe tulabira obunafu bwayo tevuddeeyo kola apology tevuddeeyo kukangavula muntu oyo nga bwe bakangavudde yabadde akulira ebyenvuba omukyalo oyo kale muveeyo mukolene ku kino. Nalabye abo omukyala omugezi wa poliisi awo akola obugezi bwa poliisi yavudde n'agamba mbu omuvubuka ono mbu banne be bamukubye nga olwokuba byadabbye akasimu naye era statement y'emu ku muvubuka eyafa eggulu era statement y'emu era neyakubibwa ab'ebyokwerinda bwe bakuba ennyo abantu kibooko era muvubuka naye bamukuba naye n'afa naye era bwe byavaayo era poliisi yavaayo n'egamba nti oyo omuvubuka adabba ssimu kyekyamukubiza era statement y'emu era gye bakoze ne kwona omuvubuka. Poliisi bw'ebanga weeri ng'ali wabbye omulimu gwa poliisi kutaasa mubbi ono n'agenda asibwa oba oluusi n'ayogera ne banne ababbi ne babakwata kigambo bubbi ne kivaawo gwe mulimu gwa poliisi. Kayindo Tafiire ye kyayogera aba yejjako ebiyinza okumuteekebwako aba yejjako nti bwe wali minisita bwoti ate wakola ensobi bwe ziti wadde Kayindo Tafiire si yabazikoze si yali mitima gy'abantu naye Kayindo Tafiire omubiri gwe gwakyogera naye mu mwoyo gwagamba oba bakikoze bakikole. Yes Mwami Mayanja omuntu asobola okukola ekintu n'agamba kanejjeko kubanga alina rights ezigamba kati oba mwakoze ekyo ndekulidde abaalaze ensi nti byemukola sikkiriziganye nabyo sijja kubeera mu gavumenti yammwe n'alekulira. Mwami Mayanja ekyo kyonna kikyamu kubanga bw'okuba abawagizi ba sayidi endala mu kisaawe wandibaddemu bwomu lwaki wateekateeka okulonda mu kisaawe wandibaddemu bwomu. Singa Bobi Wine teyajja bandigambye nti katulangire pulezidenti singa tuwali yeesimbawo mulala bandigambye katulangire pulezidenti singa gavumenti eteekateeka okulonda kuba gavumenti yeteekateeka neetafuna bantu ba muzinzi mu kisaawe banga etaliimu mpozi bakikolenga e Tanzania bakwata oludda oluvuganya olw'amaanyi lwonna ne balusiba
bakole bwe batyo kubanga wa Tanzania wa Tanzania yakwata Tundu Lissu n'amusiba n'akwata ne Makapayi oba Makapayi ne n'amusiba n'akwata abalala n'abasiba n'asigalamu n'ababe bw'oba otaddewo okulonda manya nti okuvumayibwa gye kuli naye bye yakola ebyo andi kati byemuzaalidde akabasa suluhu bw'oteekawo okulonda Mwami Mayanja okusomozebwa kulina okubaawo waliyo abakyafu n'abayonjo waliyo abalina empisa n'abatalina mpisa ebyo byonna birina okubaawo poliisi ffe kye tugisaba kiri kimu bannansi kukuuma bantu oli mu kukyankalanya tojja eno oli najja mukwate muggalire enkya kooti weeri naye okutta tekigenda kuva ku mitima gy'abantu gavumenti ya President Museveni ebadde etambudde bulungi okuva 86 mpaka webadde etuuse kati mmwe abakangavula bannayuganda mubakangavula bubi mujja givumizisa bagambe nti gavumenti mbi naye gwe omuntu omukumi w'eddembe nga gwe oyonoonye ekyo okutta omuntu talumwa ekirumba kukwata muntu musiba n'amalayo ennaku 5 okutta omuntu tekirina na makulu gonna g'oba okoze kubanga omusa agenzi abantu be bw'oba olumizza naye soona akoze ensobi n'olwekyo poliisi ekwata abantu ebasibe ku makya ejja bbata kuba ne President Museveni akivumirira singa Museveni avaayo n'agamba kale mubatte ate ne President Museveni mwatalina buyinza kulagira nti batte omuntu kooti ye n'asayiningako nti amateeka nga bwe gagamba naye talina buyinza era takikola akola ekyo kooti kyemaze kati Mwami Mayanja aba poliisi oba omuntu yenna n'okola ensobi egenda kusigalako munnange kubanga abo bannayuganda era President Museveni balwanirira okutaasa asigale nga abakulembera baleme obbakosa Mwami Mayanja kibi nnyo kale kakati tulabyeko waneeno ku nsonga ya flag kekozesebwa ennyo ennaku zino naddala mu campaign zina buli wantu wonna era abantu abasadde mu bifo ebyenjawulo naye tulabyeko nnyo abasirikale ab'ebyokwerinda nolaba wabooda era ne Katikkiro yakyogerako bwe yali mu mmisa wamulaba Katambi ako n'agamba nti nno wano yalaba omuvubuka bamuliza Katambi era Katambi kadde kasaasana nnyo nange nakalaba ng'omuvubuka avuga boodabooda ye ng'ataddeko bendera mabega igenda yeewujja atambula bibye omusirikale n'agikwata n'agisikako omuvubuka ne bamukuba emiggo okitegeera kati nti omuntu okubeera n'ebbendera ya Uganda ate guba musango so balabiddwako nyo olwo n'omulala gwe Akatambi gwe kaalaga ow'Entebbe omuvubuka yali alina bendera era ab'amagye ne bamugoba omuvubuka neesoga supermarket ab'amagye nabo ne bagyeesogga ne bamukuba bubi nnyo ne bagikwata ne bagivungavunga mu ngeri etawesa kitiibwa naye nga n'omuvubuka bamukubye bwe kitera bwe kyali so bingi ebize bibeerawo kati omuntu okubeera n'ebbendera gulinga musango nti bakukwata ne bakukuba paka lasiti yesebo abatunulizi b'ensonga nga ggwe abavuddeyo nalabye ku mukutu gwa NTV okwo abavuddeyo nabagamba nti ekikolwa kino ekyokwata bendera essaawa zino abantu kuba nti bagijjumbira nnyo gikwata nti kyongedde okulaga mwoyo gwa ggwanga eri bannansi kubanga nakyo oba oli awo nti bannansi babadde awo oba oli nga balinga bagamba nti eggwanga lyabwe tebalifaako mu nsonga yonna gati okukwata bendera essaawa zino kizizza engeri ya mwoyo gwa ggwanga embeera eno gw'ogiraba otya nja kusookera ku kyotambuuzizza Bob Wine bwe yali ng'akyali muyimbi yatunda Uganda ng'akozesa bendera ya Uganda mu mawanga ga Europe era kyayogerwako nnyo nti omwana oyo ayagala nnyo eggwanga lye tekirina mutawaana gwonna nze bendera bwe mba sigidugazizza bwe mba sigitimbye mu bifo bikyamu ekizibu kya bendera abantu bonna abaziwanika mwoyo gwa ggwanga nti abaaye tuli bumu ffenna oli n'awanika bendera n'agamba tuli bumu ffenna kitegeeza obumu kitegeeza okutumbula eggwanga lyaffe for example waliwo omwana we Kapchorwa yali adduka naye olwawangula emisinde n'awanika bendera ya Uganda Kipolitiki ekirala bendera ya Uganda
toteekeddwa gikwata ng'ogiddugaza. Yes. Toyina gitimbatimba buli woyagala. Eteekwa okuba awantu awali clean. Nga wayonjo. Kubanga bendera y'eggwanga kikitiibwa ky'eggwanga. Toyina giteeka ku bizimbe nga biddugala, toyina giteeka mu nnyumba yo n'ogiddugaza, toyina giteeka ku toilets, toyina kugitimba buli wamu. Abantu bangi bazitadde ku miti. Naye oteekwa okuba n'olukusa lwayo. Ongambye nti omutunulizi w'ensonga. Nja kwogera kituufu. Omuntu okutambula nga muli mu kampeyini n'ogiwuuba n'okola otya, otendereza ggwanga lyo gyetuli isoke. Naye okusanga mu nsiko eyo n'ogiwanikayo, n'ogenda ku miti n'ogikuba n'ogiteekayo, mu kugijjayo n'egwa ku ttaka, mu kugijjayo n'eddugala, ogikutte erimu ekituli, si kituufu. Erina kuba nga teriiko kituli. Teekwa okuba terina kituli. Nga teyuziddwa. Eteekwa okuba ng'ogiwa ekitiibwa. Nga teyeevunzevunze. Bwe ziba bendera 10 yeyina ozisinga obuwanvu. Amin yadduka ne bendera ya Uganda naye bamukyalennyinga nnyo. Amawanga gonna gamukyalennyinga nnyo. Era bw'okikebera ku simu yo oyinza okukisuula. Yadduka naye nga bamugobye mu ntebe. N'agenda n'eggwanga. Kati Bobi Wine waba akutte bendera n'agiwuuba bw'ati. Alaga obumu bw'ayina ne bannayuganda. Si kyakulwanyisa. Alaga obumu bw'ayina ne bannayuganda. Kati bano abasanga abaana abazirina babako ne sayidi ze bawagira. Nosanga omwana nga ayingidde naye mu supermarket tagiddugaziza nnyonjo n'omukwata oba olaga sayidi. Oba olaga nti bwe nakwata nja kutwala nkuvunaanireko. Kubanga tolina buyinza bugikwata. Kati bw'osanga omuntu ng'akutte bendera n'omukwata ate n'omukuba wansi n'eddugala naawe kennyini oba n'omusango. Gw'abadde agezaako okumukwata. Anti onsanze ngikutte ngiwuuba. Eri waggulu. Ante kaakati naawe onkutte ekituufu egenda kuddugala. Oba tugenda girwanira. Bendera ya buli munnayuganda mu makuba amatuufu. Bendera ya buli munnayuganda mu makuba amatuufu. Bobi Wine tagiwuuba mu bukyamu. Okugamba nti gikwate si mu bukyamu. Ebikyamu byayo bye bino. Gwe okugijaajamya n'ogimalamu ekitiibwa kyayo. Erina okuweebwa ekitiibwa buli wantu. Toyina kubeera ng'otunda mandaazi go n'ogiteekawo. Toyina kutunda oyina ebbaala n'oteekawo bendera bw'oba okikola mu bukyamu. Nze omutunulizi w'ensonga bwentyo bwegamba. Nkuluŋŋamya nkugamba nedda togiteeka ku toilet. Toyina giteeka ku kizimbe kibi kubanga bendera ya ggwanga. Yes. Bendera y'eggwanga toteekeddwa kugiteeka mu bbaala. Toteekeddwa kugiteeka tunywa amalwa gaffe. Mu malwa gaffe ge tunywa. Kubanga Bobi Wine waba akutte bendera eyo bw'ati abantu kwe baalabira. Ye yasooka okitunda. Bw'aba agikutte ng'agiwuuba bw'ati yabwegendereza era ayina gw'agiddiza. Era tonnabagiraba ng'egwa ku ttaka naye abantu abakuba abakutte bendera bakyamu. Okujjukizaamu akatono. Bwe yagenda ng'agenza okwewandiisa. Essebo. Ekiro ky'okubala okyatonyola ogenda okuwandiisiza ddala. Essebo. Bendera yali agitadde kubanga bamala okuwandiisa waali ku kakiiko k'ebyokulonda bajja wano okwogera. Ojjukira nti bendera yali agitadde kuno ku mmeeza kwayogerera. Eyiye. Era ku mmeeza kwayogerera. Yali agenda mu maaso n'okwogera n'egwa. Bwe yagwa n'asazaamu okwogera n'akutama wansi. N'agijjayo n'agizaawo. Era abatamu bagamba nti ate bendera egudda twakyabadde abakutama nga ali mu kwogera. Kwali kugiwa kitiibwa. Yes. Mwami Mayanja okuwa ekitiibwa abantu ffenna tetukimanyi. Batono nnyo abamanyi ekitiibwa. Singa mba njogera bendera n'egwa. Nina kusirisa kino kye mbadde njogera n'engirondawo n'engizaawo oba ogiwadde ekitiibwa. Kuba erina kuba waggulu. Kubanga erina kuba mu ekyo ekifo kyayo. Ne bwe yandibadde agiwanise ng'ayogera. Abantu bangi abakulembeze bangi balina we babeera bendera nga weeziri. N'olwekyo ekya bendera nsobola okyogerako nti mpozi gwe ogitadde ku bbaala oyina by'otunda. Kati oba okuzitambuza ng'ozitunda. Awo simanyi kye kiramula ozitambuza ng'ozitunda. Naye kye mmanyi nti ekikakafu tosobola gamba ntunda mwenge gwange eri awo.
otuusa obudde bw'ekiro otunda otadde wano otadde oba bendera eri wano otunda ebyokulya otunda emmambayo ebyo bajja bakwata tebikkirizibwa ebyo ogitadde ku moroka eddugala ebyo tebikkirizibwa ogitadde ku bodaboda eddugala ebyo tebikkirizibwa era kubanga wantu weeri wayonjo naye okusanga omuntu mu supermarket ebeera nnyonjo oli wa poliisi n'oyingira okwate omuntu akute bendera abapoliisi nabo bantu ngaffe osobola okulekamu ak'obuntu n'ogamba kale omuntu ono akoze ensobi kubanga ffenna abantu bangi 88 ku buli 100 tutambulira mu nsobi 88 ku buli 100 tutambulira mu nsobi teri muntu mutuukirivu ekya bendera nkikomezaawo tewali muntu mutuukirivu abantu ebitundu 98 ku buli abantu ebitundu 88 tekuli mutuukirivu naba ne 12 beŋŋambye abafikka ku 100 nabo babamu n'obulumulumulu obutonotono teri waava waka ng'afunye obuzibu ne mukyala we n'ojja ku mulimo olwo oba otuukiridde teri ava waka ng'akubye mukazi w'empi oba otuukiridde teri muntu atuukiridde 100 ku 100 kemba nenabidde n'eddiini yaffe ey'obukatuliki egamba nti omuntu omutuukirivu olunaku akola ebyonoono 7 olunaku omutuukirivu akola ebyonoono 7 nga mutuukirivu naye akola ebyonoono Katonda atali mutuukirivu omuntu omutuukirivu Bayibuli egamba nti akola ebyonoono 7 olunaku Katonda atali mutuukirivu kitegeeza byakola ate kakati byo bibaji atali mutuukirivu simanyi nabyonoono byakola kuba tusanga n'abantu tubavumira obwereere tusanga n'omuntu olwokuba nina obuyinza ne mukuba batuuni naye nga bagikyusiza ne bagikuba ggwe bwe bulumi bw'osanga bw'obanga oli wa poliisi n'okwata omuntu ettaayi bwe bulumi bw'olisanga nga Katonda kwata ettaayi abasirikale bamanyi okukanyuga tiya gaasi abavuka bamu ab'emitima emigumu ne bamuza mu basirikale onokulanga abasirikale badduka emisinde era naye nga bagamba mubeereewo si mutukuba mubeereewo naye nga nabuka ennyo ababalagala manja buli wakola ensobi ejja kukomawo mu maaso teri akola nsobi n'ava ku nsi nga tagisasulidde teri akola nsobi n'ava ku nsi nga tagisasulidde teri alikola nsobi ng'ogikoze muntu munno nga tofunye bubaka bwa Katonda ate nga tosobola bufuna n'ova ku nsi ng'ekyo tokisasulidde eyinza omwana we asobola oggwa eddalu omwana we ayinza oggwa ensimbu muzzukulu wo asobola oggwa ensimbu oba gwe abadde omugagga n'ofa ng'oli mwavu ng'olina ky'oyagala okulya ng'olinda bulinzi bantu bakikuleetere Katonda ayinza n'okusasula n'obeera ku ndiri emyezi 6 ng'oli okwo ng'oli ku ndiri ng'oli mugagga olina buli kimu naye Katonda n'agamba wakola ensobi wakuba omwana w'abandi beera awo ku ndiri emyezi 8 gwe bw'oba togibaddeeko omwana wo Katonda ayinza omuwa endiri bw'oba togibaddeeko muganda wo oba maama wo asobola okusasulira ebikolwa ebyo awo nkomyawo kale emawogolo eyo omukyala Namugga gye yeesimbye wabaddewo olutalo wakati w'abawagizi ba NUP ab'omukyala Namugga ne banna NRM kakati banna NRM batadde road block bano Namugga badde balina okuyita ab'NUP badde balina okuyita kati bano ne baddira mu kkubo ne bateekawo amataffaali n'amayinja ne bateekawo n'emiti nga tebaagala bana ba NUP basale kuyita kugenda kukulaale nga wadde batambula era bwe batuuseewo amayinja ne gakanyugibwa nga bw'olaba okukatambi kano baabo mubatunuulire amayinja gaabo gatambula sayidi ne sayidi amazibadi gava sayidi eri balina baabo mubatunuulire mubatunuzeemu kamera kati aba NUP bo bamenye emiggo ne balumba bali abadde bakanyugira amayinja era abamu bakwatiddwa nga bw'olaba katambi kano poliisi kati omulala wuuyo bamuleese naye ajjemu amaze okujja oyo yennyini yabadde akutte ejjambiya oyokolaba yabadde akutte ejjambiya ekirungi
kutta abantu. kati sebaawo eggwanga bwe lituuse Mwami Mayanja mbyetegereza bulungi. Ndabye ayambadde t-shirt, ndabye abamenye emiggo, ndabye n'abakasuka amayinja. Nze bonna nsobola okugamba nti bonna tebategeera. Amagezi ag'obwongo tebagayina. wagambye nti omuntu bw'otuuka ku nsonga y'okulwana okutegeera kuba kukuweddeko. Amagezi ag'obuntu tebagayina. Amagezi ag'okutegeera tebagayina. N'amagezi amasome aba NUP n'abali abavubuka b'NRM bonna amagezi tebagayina. Amagezi gammwe gonna mugatwale mu bokisi. Londa gw'oyagala. Oba oyagala Namugga, it's okay. Oba oyagala Gundi, it's okay. Oba oyagala Bob Wine, it's okay. Kakati Oba oyagala President Museveni, it's okay. Nzize nsanze musajja waffe oyo wa kamera Ibra anteeze oba muteeze nkutte omuggo njagala gumukuba talina waddukira talina kwerwanako Mwami Mayanja kubanga abayizi olusawo yalegadde okukuma obuntu bulamu oba akola eki naye nze zze nga ludde ntandise n'okumukuba. Mwami Mayanja okwerwanako kirungi naye bigenda kukkirawa. Okwerwanako kirungi. Aba NUP baleese emiggo bagenda kunkuba nenerwanako naye kigenda kukkirawa nga mwenna muli ba mu kitundu kimu. Tuteekemu sensi mwe muli bavubuka b'NRM mwambadde t-shirt za Mwami Muwoozi naye kigenda kukkirawa ng'okubye owa NUP. Ojja kuba oli luzira n'owa NUP ali luzira abawagizi nga baseka busesi. Oli wa NUP oli mukuba wa NRM, oli wa NRM oli mukuba wa NUP naye olowoozezza ku kigenda okubeerawo. Otaddewo Lord Buloka toyagala bali bayitewo ekitegeeza obanoonyako olutalo. Bw'oba oli wa NRM otaddewo Lord Buloka toyagala NUP bayitewo ekitegeeza obaagalamu olutalo. Oteekateeka okulwana nabo. Naye oteekateeka okulwana nabo obakasukira amayinja kati nabo bazze n'enkonyogo n'emiggo n'ebirala kiki ekigenda okutuukako. Kati wuuyo bagenze muteeka mu kabangali ya Moroka naye banamusibayo olunaku olwo amaze okuluzinga kontrolo y'oku kyalo. Akalu kagenda kuggwa bagambe wakuba omwana wa Tofiri. Akalu kagenda kuggwa ogende wa Mukwayo oyogereza omuwala bagambe nti agenda ayogereze wa Gundi. Si oyo yakola kino. Bannanga akalulu eyo yonna gye kali. Oba oli wa Namugga, oba oli wa mulala, akalu kagenda kuggwa abantu bakuvunaana emisango. President Museveni tannabagambako mulwane ne bannammwe abagamba mwenna mwekume buli omu alonde gw'ayagala. Bob Wine tannabagambako nti bannange muwagire Namugga nga mulwana. Bob Wine bw'aba asimbula waka abagamba mukuume emirembe, twagala mirembe. Kati kigenda kuyamba ki nga tokuumye emirembe? Mwami Mayanja buli lw'okola ekintu manya kiina kye kigenda okuvaamu. Bw'oba osimba ebijanjalo birina kumala kufa ne bivaamu ebingi. Kirina kumala kuvunda ekijanjalo. Ekijanjalo kirina kumala kuvunda. Kakati gw'ogenda kuvunda bubi nga n'okumera tosobola. Kubanga buli lw'okuba omuntu abantu bakutereka myoyo gyabwe. Buli lw'okuba omuntu abantu bakutereka ne batereka ne maamawo ne batereka ne jjajjaawo ne ssengaawo ne gye wawasa n'abaana b'ozadde. Kubanga kati nze mpita awantu ne bagamba nti mutabani wa Mwami Mayanja wuuyo yakuba Gundi. Mutabani wa Mwami Mayanja wuuyo Mukwaya mutabani we yakuba Gundi. Ebyo byonna tebalina kye bajja kukola. Obudde buno wagira muntu w'amaanyi tebalina kye bajja kukola naye ensi egenda kutunuulira mpaka ku nsi. Abo kiraba. Kati abanamugga ekibalwanya noono Namugga mulinde mu kabokisi mugano mutiikinga gwe mwagala nga temulwanyi. Nze ye mpagira sinza gibeeramu. Bano abateeza abannamugga. Bwe mba mpagira Bob Wine nsirika ku lunaku lw'akalu ne mutiikinga. Bwe mba mpagira Mwami Museveni nsirika ne ntiikinga President Museveni ku lunaku lwange nga nsirise n'okusirika. Mulekeraawo okukosa abantu kubanga muwagira.
President Museveni akosaani ajja n'ayogera ebigambo bye n'agenda. Bobi Wine akosaani ajja n'ayogera ebigambo bye ne bamukuba tiyaggaasi ate n'abagamba mukuume emirembe. Mu kalulu kano abantu abasinze okwogera okukuuma emirembe abadde Bobi Wine. Gwe bw'oba oli wa Bobi Wine ate ng'omusajja asimbula akanga agamba mukuume emirembe, namulabako ng'agamba abawagizi be Mwaluwa mukuume emirembe. Kakati anti kati baba gamba okuuma emirembe naye ate abantu be basanga eyo kubuli ab'ebyokwerinda n'abantu ba bulijjo ate bo tebakuuma mirembe. Ekyo kiki nakugambye ab'ebyokwerinda balina kubanga tebalina sayidi. Nze nyinza okujja toli wa mirembe ng'ogenda kuntuusaako obulabe okitegeera. Kati kiki mba nina okukola kubanga sinza kubeera awo n'ojja n'okuba bukubi n'otamma n'okola ki? Mwayimanja okwerwanako si kubi naye weerwanako n'omuntu akusinga obuyinza ogenda kuba otya. Nze mwayimanja nina obuyinza ne bwe bankwatako ku poliisi nja kumalawo ennaku ntono. Kiki osuubira nga ggwe ojja kumalawo n'omwaka? Kati mba nina kukola ki? Kati nga bulaba road block eno bwe yabadde nti bano bagenda batuuse bano babakuba amayinja baalikoze eki? Mwayimanja waliwo omuntu gw'otalwana naye. Baalikoze eki bano ddala nti mwalikoze kino nga bano bakuta amayinja badansoga bakanyugira tetumanyi bakoseddwa mu mbeera eyo ne bano batuuse basaze oka road block tebamanyi bani abakataddewo bano bavudde batandise okanyuga amayinja babakubye amayinja. Kati bonna babadde bamanyi kubanga na bano bategese emiggo nabali bategese amayinja naye ng'oli wa Namugga leka kulaba ng'omuntu ayambadde t-shirt omugende mu maaso. Omuntu okwambala t-shirt n'atatya na kuswaza na nnyini t-shirt gwe olina kyolaba gwe oteekamu sensi nokaba abantu abo ngenda basobola bawerekeddwa akaani ngenda kulana wa t-shirt naye mabega wali yaani wali yakaso wali ejjinja kyekyalikoleddwa obudde obwo ani mamayanja kubanga ebyobufuzi bibaddemu campaign zibaddemu ne kakuyege yeno mu amaanyi g'omunafu kusirika teriiwo kyakulwanyisa kisinga kusirika kubanga bano anti kituufu kusirika ku muntu ayogedde obogezi ebigambo tosobola kulana na wamundu kubanga bwe tubeera wano mwayi mukwaya n'onvuma ego manje oli musiru totegeera oli olimbwa oli kino awo nsobola okusirika kubanga olw'ensonga bagamba nti ekivumo tekimenya ggumba naye ate singa ova mu kuvuma n'ogenda n'okwata ery'ettaffaali oba n'omenya omuggo otandika okunkuba kirigeze namma sijja kusirika busirisa onkube mba nina okuteekawo embeera eggwe okugaana okukola ki okunkuba kubanga wadde olina amaanyi wadde olina ki naye nange mba nina okuteekawo bagamba nti oli wakubisa ekyamaanyi gwe mukubisa ekyobunafu bagamba nti nange mba sijja kutula butuuzi newe n'aba ndi mutiitiizi namuwandulya eddusu. Yes. Kati beesanze awo bano bakuta amayinja batedde ne road block tewali kukusala bano tebannakuba tebana kye bakoze bano batandise bakuba amayinja balimidde buyimizi n'abatunuulira. Mwami Mayanja omusajja bw'osanga ataddewo road block manya ki ekiri mabega road block ayambadde t-shirt yaani t-shirt gy'ayambadde nannyini yansinga amaanyi awo wendi oyina kwerwanako osanze road block oyagala kuyitawo oyina kwerwanako bwetaba ya poliisi road block abeera ya poliisi awo yimirira bwe bakugoba n'oddayo ddayo bwe baya amagye ddayo kubanga tebayinza kukola road block awatali nsonga. Naye bwe ndaba nga muntu munnange yalina kyakoze nina okuteekamu sensi nina okuteekamu obwongo bwange neŋŋamba kiba kimenya mateeka naye omuntu wamenyera amateeka ne yeetimba ne t-shirt y'omuntu Mayanja nina okuteekamu obwongo neŋŋamba ki ekiri emabega w'oyo. Example Mayanja nze kanjikuwe nze wa poliisi wajja nga ayina emmundu mugamba nti ki kye mba nkola nze musooka yaba tanandagira ntula wansi nze nga ntula wansi nga mukama wange nkole ki era bwansaba emikono muwa n'ateekako empingu. Kakati owa poliisi wajja kasita amala okuneeyanjulira nti nze ndi wa poliisi ndi muleeya nkunoonyerwa nsonga gundi nga muga nti nkuwa omukono tekekendagano nti amuzeeyi tugende nga tugenda. N'olwekyo waliwo bye mba neewaze bingi. Mwami Mayanja okusiriikirira kusinga amaanyi ayina ekisi ekikusinga amaanyi ky'otayina kya buwanguzi bunene. Nosanga omuntu ng'akoze bulooka nga muntu siviriya ne munno waliyo ekiri emabega. Gwe okwekuuma okuyiwa omusaayi
ekyo yinzo kireka nze awo njogera mu magezi ag'obwobuntu njogera mu magezi ag'obwobuntu tulina we twali otuwangalira omuntu omu n'atandika okuvuma abantu n'ava mu mbeera nze ne ŋŋamba be nali nabo nti anze kangende njotemu nengenda nenjota bwe namala okuyota nze nentambula nengenda kubanga nalaba nga oyo yennyini gwe tuli mu kwakana naye simusobola waliwo mamenja kana akalulu akaliwo okukkiriza defeat nti omuntu ono simusobola wadde ffenna tugoba enteegi kati ngo batutte mu kabangali ne banamusibayo ennaku nnya zayagala eyasse kyayagala eyakubye omuntu n'amuleeta omusaayi kyayagala mu 1980 nze nali wa DP nnyo era nali musajja mukulu ndowooza nga nina emyaka nga 24 mwaka akaseera nsuubira nalina emyaka nga 24 oba 22 nali musajja mukulu era nalonda naye DP we yawangula akalulu aba DP bagenda ne batema ebitooke by'aba UPC mu Masaka naye abagenda ne batema ebitooke eby'abantu abawagira UPC akalu k'ekyanga Muwanga n'alangirira Obote owa UPC babamalira mu makomera bonna abamu badduka ne ku byalo waliwo n'omusajja bali bamuyita Eneriko ng'abeereyo Kinyerere abantu bamutemera ebitooke naye abantu babasiba ebintu biyinza okwekyanga nga Bobi Wine pulezidenti wa Uganda niye okoze ensobi ogenda gisasulira oti abantu abakola ensobi ne bakwata abazadde b'abayeekera abali mu nsiko ne babatulugunya olutalo bwe lwaggwa abantu abo basasulira ensobi oli mu kukuba omuntu ayambadde tisaati y'NRM akalulu bwe kanaggwa ogenda kukola otya oli mu kukuba omuntu wa Nuupu kubanga talina kyakkola omusinga amaanyi naye akalulu bwe kanaggwa nga Bobi Wine ye pulezidenti ogenda kwanukula ki tulina okwegendeza bye tukola mwami Mayanja mutaddewo road blocker naye amaanyi agataddewo road blocker lwaki togakozesa genda kunoonya ssente amaanyi agataddewo road blocker aba Nuupu tebayitawo okugenda ewa Namugga lwaki amaanyi ago g'okozesezza n'ezo eddakiika tozikozesa kugenda kubaperereza ne bava ku Namugga ne badda gy'oli lwaki tokozesa bwongo ye Pulezidenti Museveni agamba nti oba onnemeredde jangu tuteese ng'ekyali e Bukedeya ye n'akuliraana n'akuzza wano nemunyumya n'okeera ku makya n'ogamba bampambye ali n'okeera ku makya n'ogamba tebampambye olw'obulungi bw'akalulu nze evuddemu perereza bw'otyo kakati perereza nga bye nalabye Masaka Esembabule byendaba awalala gwe perereza mukyala Kenzo eyo mambuka gye yali yeesimbye ye teyalwana yaperereza ne wabeerawo enteeseganya zaabwe oli n'akeera ku makya n'agamba nvuddemu naye gwe bw'oba oli NRM oyambadde tisaati olunaku lw'onookeera nga togyambadde abantu abo ne musinkana ku mbaga ne babawo emmeeza emu nga kwe mutudde bwe muti kikyogenda okugamba abantu Mayanja okomyawo amina kakati mbalinya nga tudakika zisigadde zino enye 5 mbalinya tubeko n'ensonga gye twogerako naddala mu byenfuna n'obufumbo kubanga tulabyeko nnyo abakazi ensangi zino bagadde nnyo okutwala ebintu by'abasajja tojja kwekanga nti nno omusajja obadde omwami obadde ne mukyalawo mumaze emyaka 30 mu bufumbo mukuzimbya amayumba mukoze biki naye abakazi bano balina olukwesikwesi lwe bakola tomugobangako mu maka mwali na buli kimu kyonna naye balina minds ezibajjira natandika okwagala okubaako n'okucangacanga kwakola asobole okubaako ebintu ebimu byeddiza ebyamaka kivudde kuki ebyomusajja oba bye bakola naye ng'omusajja tusigamba nti oba bitunda sigamba nti oba na mukazi mulala gwabigabidde naye omukazi nakolaga nti alinga afunye obweraliikirivu alinga oba ayagala ki ne wabeera ngeri okukola olukwesikwesi n'okwagala okulaba ngazi ebintu mu mannya ge n'ebirala ebifaananako bwe bityo obuzibu buvaawa mwami Mayanja ogambye
okwogera ku by'amaka ki amaka n'ebyenfuna n'ebyenfuna kakati kumpi byonna byebimu naye tusookeko kino Mwami Mayanja ekizibu tubeera n'abakyala ne mukola ebyobugagga n'asuubira nti mujja kwawukana n'akwata endagaano n'akwata ekkalaamu ye n'akola ebiragaano by'ayagala bw'amala okukola ebiragaano by'ayagala abamu asobola okugamba nti ngenze katugeze for example ngenze Makindye ku division n'awaayo ebipapula bye n'agenda n'asasula n'ebirala n'adingadinga enkeera lisiiti ne zijja nga zibanja gulawundi eyo nti akakadde kamu n'emitwalo 6 oba emitwalo oba mitwalo 8 tuzibanja property eno olwo ebipapula ebyo ne bijja nga bijjira mannya ge aba akugobawo omukyalo oyo aba agobawo naye atazimba kisu takungula kisu ekisu ekimanyi ekinyonyi kigera ekizimba waggulu ekirala kijja ne kiyingiramu olw'okuba kyamaanyi kino kizimba ekyamanyi nekijja kyo ne kiyingiramu ekinyonyi kizimba ekisu ne kikiteekawo nga kizimbidde ku buzito bwakyo bweyiti yakyo kakati kino ekinyonyi ekyamaanyi ne kijja mu kisu ekitali kyakyo ne kiyingira ne kyebaka kiba kyebasa ekiro kiri ekinafu kyagenze ekisu ne kivaayo ne kigwa bwe kigwa wabeerawo embwa n'erya buli kinyonyi embwa n'erya buli kinyonyi nasanga nga ebisu nga bigudde nga neebuza ekyagudde kitya kumbe ekinyonyi kyekizito ekinyonyi ekizito kijja mu kisu kyekitazimbye kyawakasanke ne kyebaka so wakasanke yazimba ekisu ku weyiti ye emumala kino ekisu ekyamaanyi ne kijja ne kizimba manya ne kijja ne kiyingira ne kyebaka butuuka ekiro empewo n'efuuwa olw'obuzito bwakyo mpaka ku ttaka bwe kigwa waliwo embwa yasuzeewo enjala egiruma n'erya buli kinyonyi n'erya kinyonyi amakulu gaakyo geki amakulu gaakyo kwe kuba nti wawamba ekitali kikyo kikuviiriddeko okufa n'okusaanawo kati ekyo nkigereza bakyala abaagala okwekomya emmaali y'abasajja nze nalinako omukyala nali ndi awo nga bansaaviza empapula za Makindye division nsasule emitwalo 82 nezigwamu 88 nezigwamu nga bagamba nti bazikubanja nti bazimmanja naye ate empapula nga ziri manya ga mukyala kyesisuubira ate empapula kuliko essimu yange empapula kuliko manya ga mukyala naye essimu eriko yange essimu eriko yiyo ate nga n'omukyala azirina baleese gwe ate gw'osasule kati nze nasirika busirisi kubanga oli yali kati omukyala oyo ebintu byali byagabirwa baana be 3 ante eddakiika y'emu n'ayagala abyezze ebintu wabikwaga abaana 3 nenteeka mu mannya g'abaana 3 kati omukazi atandika okukola olukwesikwesi ate bidde mu mannya ge ne bimuloopa ne basindikirako ssimu yange nga gye bawandiiseeko ate ng'amanya kuliko ga mukyala kati fe abatazimba nnyumba emu 2 3 4 tuseka busesi ne tudda ne mukati ne tunywa bbiya kati n'ogamba laba ffala ne bwanabbeeyo ennyumba emu era ez'amategula ezitali emu zijja kusigalawo kati abasajja abali eyo mukole nnyo ebyo byonna abakyala babikola Mwami Mayanja abantu bonna abaagala okulya bye batakoleredde tebasobola kuba nabyo example nze nvumirira nnyo abantu abateeba ssente for example nga bw'olaba banavuga abateeba ssente n'ayagala enseemu manye n'avuga emmotoka ez'ebbeeyi teri awangala nakyo myaka 2 mumbuulire Mike Ezera yagambako nti nja kugula ttiimu y'omupiira abantu bangi saagala bamenya si papa saagala abo boogerako sinza agamba nti Babulaini White bangi bemmanyi waliwo ne yatwala abantu ebweru saagala mboogereko naye teriiwo muntu ateeba ssente asobola kuwangala na ssente waliwo muwala wo Bad Black yayanjudde muwala wo Bad Black yaziteeba
embaga ndigikoledde na mu America naye tekisobose naye ebyo nasuubidde obikola nga ne ssente teziriiwo. Nze saagala mwami Mayanja kumenya muntu naye njagala kuwulira abavubuka abali eyo. Bw'oba oli makanika lemera ku makanika, bw'oba olima lemera kulima, bw'oba osima binnya sima ebinnya. Mwami Mayanja teriwo muntu ateeba ssente aba na ssente. Tewaliwo omuntu ateeba ssente aba na ssente. N'awangaala nazo. Waliwo n'osanyuka lusuusuuto. Ensi n'ekutya olina apatimenti nnya gye ziyita toziraba. Abantu abakola ssente zaabwe kamese tambula. Bayina ssente emyaka 4. Abaateba obuteebi ssente zaabagwako dda n'empale bazitungisa obuso. Saagala boogerako. Waliwo omuntu omu abateebi ba ssente yagula ennyumba $3.5 n'agitunda $9. Njamugamba ntuvudde ku program kuno. Ekifo kya Vali okulinnya Vali yakabusi yali yeetaaga nnyo ssente n'agitunda $9. Waliwo omuntu omulala yagula poloti $4,000,000 n'agitunda $10,000,000. Ebintu byo bityo bwe bitambula. Mwami Mayanja n'abadde ku simu yange n'endabako omukyala bamuyita Hope Sfa ng'atwalidde omukyala yenna bino bye bagaba ebirabo. Omukyala n'agamba ako kabba kange kafe ne mukazi waako bamuyita Ndamwandu. N'olunaku lwa leero bawa ngenda mukubako ekibaati ngenda kufuna omusajja omulala neegatte naye. Hope Sfa nyinza nokakusindikira wano. Hope Sfa mukazi mugezigezi n'amugyamu ebigambo bingi n'ayogera ebigambo bingi ng'aswaza bbaawe. Era n'ayogera nga bwagenda omukubako ekibaati si yamusookerako n'ebirala. Naye mwami Mayanja nze analysis yange kyezudde. Abantu kiyinza obbaluma, abantu kiyinza obbakola batya. Mwami Mayanja mu Kampala ku buli bakazi 100 ekina kuliko abakazi 20 gokka abenywereza ku bakyala baabwe. Naye abakazi 8 teri alina musajja omwe amukozesa. Kijja kuluma abantu naye kyekituufu. Mu Kampala wano mu Kampala buli bakazi 8 ku buli 100 teri mukazi. Abo ne 8 ku buli 100 teri yebakibwako baawe yekka. Ateekwa okuba nga alina empeekera 2 ebbali baawe wakusatu. Kankiddemu wano mu Kampala ku buli 100 kuliko abakazi 20 abatuukirivu nti nina bba wange gwe nnemeddeko. Naye 8 balina abasajja 2 3. Abamu balina abasajja 2 3 4 baawe wakutaano. Nalabye omukazi ebigambo byabadde agamba Hope Sfa nga bitiisa. Era omusajja yenna ali eyo omugezi. Ng'oli mugezi bw'oba olina mukazi wo n'okizuula nti si mutambuze nywera ne mukyalawo. Oba muyomba muyombe oba mulwana mulwane. Mwami Mayanja tewaliiwo kintu kyenkana bulungi nga kusirika. Mwami Mayanja okusirika kyakulwanyisa kinene kisinga n'emmundu ekuba amasasi. Abasajja baleyo mwenna musiikirira abakyala. Bakole bye bakola. Bakole bye baagala naye nga mwe mumanyi ekyokukola. Mulekera okweyunira abakyala nti ndi ne mukyala wange njagala 10 ku 10 nedda. Mayanja aliyo abantu nga yali ayagadde nnyo mukyala we n'amuwa n'ebirungi ebisingawo. Omukyala n'atuuka n'okugamba kati ngenda kukyusakyusa nanju nayo njibbe. Ngenda kukyusakyusa na bino ngobe n'abaana b'omusajja waka. Waliwo omukyala gwe nawulira baawe yagenda ebweru eyo bali wano namuzalamu abaana awo. Kati omusajja n'atuuka ngagende ebweru nkole tufune kasente tube bulungi. Omusajja nagenda n'atoba. Naye nga buli ssente yonna gy'aweereza aweereza mukazi. Kati ne batuuka okugula poloti nti waliwo poloti gye twafunye kati ya $3,000,000. Omusajja n'asindika ssente. Kati akwata ku ezo 3. Mukazi nagenda n'agula. Kati omukazi bwe yagulanga omukazi agula ateeka mu mannya ge. Kati onaamuweereza nti biibyo ekyapa kikyo b'endagano ziizo twaguze naye nga biri mu mannya ga mukazi. Kati ye omusajja olw'okuba nti ya mukazi era amuzaddemu abaana mama w'abaana be n'okumwagala amwagala teyakifaako ebintu okubeera mu mannya gaani ga mukazi we. Naye kino nti abo ndi banzizeeyo tuli bikyusa bwe bityo.
kati ne bazimba amayumba ne bagula amataka ne bakola ninga byonna biteka omukyala biteka manyage kati omukyala olwagira bwati ngafuna abasajja balala eno kati natuka ekiseera omukazi nga takyamutegeera omusajja nga bamugamba ebigambo bingi naye ne bamugamba bituufu omusajja natuka n'agamba n'afuna ne evidence nti omukazi yakyuka yali mu bibye kati ne batabuka jukira omusajja ali eri ku Bulaaya ono omukazi ali eno ko omukazi nti twawukane nze mbikoye twawukane wata babi kibikiro kitegeera jukira amugamba baawukane naye ennyumba mubasula eri manyage nenga musajja yaweereza sente yagizimba byonna amataka n'ennyumba endala z'abapangisa ze bazimana biki byonna nga biri mu mannya ga mukyala Mama yange kati omukazi atingiza mutwawukane olwokuba manyi alina bino ebintu biri mu mannyage kati babubbi bw'abakyala obwo teri mukyala asobola kubba bintu bya musajja n'awangaala nabyo era naye abasajja abalala babitwala nze nalabako omukyala omu ne bamuwa miliyoni 12 agenda akole n'atolako miliyoni 3 n'akolya boyfriend party era kati talina sente nalabako omukyala omu nga nkikakasa ne bamuwa miliyoni 12 agenda akole bbaawe n'azimuwa genda okole ate nga bbaawe yamukyawa dda n'amulekawo naye kye yakola yakwatako miliyoni 3 ku lunaku lwa Valentine n'agulyako omusajja engoye emmyufu n'ebirala n'aleeta ne keeki n'akola ne pate ekyo bwe mba nkirimba Katonda mpa ekibonerezo kati era omukyala talina ssente naye ng'abikola ali mu maka ga bba mwava bbaawe yamulekawo dda nze kye ŋŋamba Mwami Mayanja mwe bavubukamu abali eyo mukole ennyo ssente naye buli kamuto kalaga mukyala nti nina kano na kano na kano nedda waakiri oba olina ogenda kuzimba ennyumba ya apartment emu zimbamu ennyumba endala 5 naye ng'olinako ezizo 3 tewali mukyala ayinza kuba kintu kya musajja ke kali ke nkugambye era abakyala abo abatanywerera ku musajja omu nalabye Hope Sipa ng'omukazi amugamba yatuse n'okwogera ebyama bya bba nti yeetaaga omugulya ejirita seva kiti bulasa ezisenya amannyo naye nga bulijjo akola kyo birabo nze kugambye nti mu Kampala wano Kampala City Wakiso ne sheva akatami sobola kakuwa n'okalaba nze ne okusinziira ku byenzize ndaba abakyala batta babba baabwe bakola ki Mayanja ekiwangulo omukyala kiri eki teweeguya mukyala yenna kwata ekkubo ogende mu nnyumba y'endala weebake abaana bo bamugjeeko obeere nabo byebyokulwanyisa omusajja ategeera by'ayina teweesiba ku mukazi abalungi gye bali teweesiba ku mukazi omulungi taliiyo omu kyekyo kye nagamba nti ate ababikola bonna bakyala balungi kyekyo kye nagamba nti omukyala omulungi nga tumaliriza omukyala omulungi alinga omulimi eyasimba omusiri gw'akasooli ku kkubo kati abakyala balungi ze nagamba tebagaggawala bagaggawala lusuusuuto bwe bakaddiwa ne bayingira myaka 45 atukana okuyita omuvubuka nti owaaye nti jangu ozanyemu wano empica nte nkuwa 3 n'olwekyo kyekiri kyegambye nti wano mu Kampala Wakiso kizibu nnyo ku buli bakyala 10 kuliko 40 abanyweredde ku babba baabwe naye abasigadde bebakibwako abantu 3 4 5 si kyangu Mr. Mayanja nkwebaza okunkyazaako wano amina sebo twebaza abantu abali mu kwaniriza Bobi Wine obudde buno mu Kalungu Bukomansimbi tubebaza nnyo abantu tuleme kulwanagana buli ajja okusaba akalulu muwe President Museveni bw'abaze nga akusaba akalulu kamuwe Bobi Wine baze nga akusaba akalulu kamuwe omubaka gw'oyagala bw'abaze okusaba akalulu kamuwe gw'oli wa ddembe lyo tolwana na munno abavuma bannaabwe tubulayo ennaku 17 bo bano abeesimbyewo Bobi Wine President Museveni n'abalala bo bantu banene batwawukanamu banene tuleme kulwana bajja kusigala nga batusekera busekerezi nga akalulu kawedde tulekerawo okulwana bw'oba olina obuyinza tokuba munno kikondo tumira nnyo Jjajja Naabi tumira nnyo Patricia Nambatya Juliana Mukwaya Mwami Mayanja mbadde nyabidde tumira nnyo mwami bamuyita Matiya tumira nnyo mwami bamuyita Matiya n'omukyala bamuyita Mama Nayiga erinnya sijja ddyoga naye Mama Nayiga waali wonna tumira nnyo mwami Mukwaya
waliwo abaami balabanye emboozi mu Yuggi. Yes sir. Omu bamuyita Nyanzi akolera ku mwana. Omu bamuyita twamukazaako lyafande naye Hassan. Kati sebo omulala bamuyita Tamale. Sebo emboozi mu Yuggi bagitunulira nnyo nnyo. Amina. Twebaza nnyo abantu abatulaba nte na nkwebaza okunkyazaako wano. Mukama Katonda awe buli muntu omukisa. Amina sir. Kale twagala kubasibulya wano naye nga tulina essomero baliyita Diamonds pre and primary school Buddo Kimbejja kirizo twaleyo omwana ogenda bamuwandiise ate nga bakugamba nti nno bw'otwalayo omwana ddala ng'obudde bukyali ali January bajja kuba nga bawana bamusasula uniform. Essomero ddungi, essomero litandikira ku Nassale oba kindergarten paka ku P7 ate nga likola bulungi nnyo era twesunze okulaba nga abaana bayita omwaka guno gwe tumaliriza bajja kuyitira waggulu nnyo tukkiriza kubanga abasomesa bakugu abasomesa bulungi kibakola bakitegera bulungi abaana babalabirira bulungi ebyemizannyo amaliko kubatambuza okubajja ewaka okubatwala ku ssomero n'okubazaayo byonna swimming pool eri ku ssomero buli kimu kyonna kirungi ebisaawe baberina ebyemizannyo babifaako nnyo entertainment biki byonna so n'olw'ensonga eyo bolowooza ku mwana w'okutandikira okusoma aveemu abeere omuntu obuvunaanyizibwa lowooza ku Diamonds pre and primary school Buddo Kimbejja. Agagenze Geoffrey Mayanja tukwatagane kwagaza kaseera akalungi.